Yes, Farida Nakazibwe nawe kityo agenze maaso n'okuba nti asaliza okubuuza okukudaalira n'okulumba abawagizi ba Arsenal. Arsenal eri mu ttiimu ki mu kikopo ky'e Bulaaya mu mpeeyo ttiimu emu mu mpeeyo ekikopo kimu Arsenal kyerimu oba Champions League oba UEFA. Mbu Carabao Cup ekuba mukaaga naye ate wedda mubiri ebiri serious Premier League bamukuba munaana era nga twesunze okulaba wejje kagenda okuba nti kagwera over the weekend. Amusonga yezimu Catherine Kusasa ne mwala we balumiza abateesi bwe bakubya akayimba ka Karona Ntongo anafunye omwana aye anfukide ensonga wala Catherine nakuze akwatikamu babadde bakakola mother and daughter challenge wanono abateesi abatagala kusasira babadde bakufa ne wankubadde nga bamuvuga speed naye nga abadde agenda maaso n'okuba nti abikola era nga kusasira ne mwala we bambe bakyekoze kusasira ne mwala we bannange ekiwala kikuze kyana kirungi kya ddala era nga oba oliawo buli kimu kiratte bwekikwatako ogamba nti yes you know baby girl atukwanirizaako mu kituggafu y'omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mukamuli amanyi n'eddoboozi bamutantambi jimso namanrich boy Maxud Junior made in Uganda webala kuba nti otambula naffe webala kuba nti otwagala okusubscribinga gwe yasubscribinga tanaba kuba nti osubscribinga ngamba nti osubwa olina okutambula naffe ba made in Uganda limoja dea so osobola okuba nti oba olya ofuna information etambula mu Uganda lyati Uganda ogamba otambula na Uganda li Uganda ne buli w'eggwanga nkuusa munye ekitiibwa nkwagala nnyo webale kuba nti otambula naffe era nga yes big up on yourself there nzikiriza nsobola okuba nti kwako highlights entonotono yo bongo kyakigenda kya over the weekend waliyo mupiira ogw'ettabo bannange yes ku weekend waliyo mupiira ogw'ettabo gwaki Arsenal versus Manchester City so mbulira yo prediction Arsenal versus Manchester City yo prediction ani akuba munne bamukuba meka nabo biti ebirala era nga tukyali awo mpola yes oba nkugambe kyekirala bangambe kyekirala weekend yogenda chakalira wa soko tubule weekend yogenda chakalira ogenda kuvima nani ogenda kubala nani ogenda kubera wa boyfriend wa musajjao oba wani. Life is a big party fun when you're still young. Enjoy it when you're still young. Okula ku myaka kinana tojja kusobola kuba nti ovima sono lwecho mbera mu mpola Farida Nakazibwe kati wano tutandise gamba chaliwo nti chali atandise gamba chaliwo mugambe nti jimso atandise Farida Nakazibwe muchala na mawulire era nga muchalo nakolera ku NTV omuchalo ono mukwano kunyugwa Bruno Keranga omuchalo ono akola ebintu bingi ebyenjawulo Farida Nakazibwe yo mukuba chala abakyasinza okuba tubagira ebyemizanyo era nga sport jasinga okuba nti amatira gwe mupiira omuchalo ono bwemutunulira awagira timu ya Manchester United yes omuchalo Farida Nakazibwe awagira timu ya Manchester United era nga emirimu ku Manchester United agenda masono okuba nti agikola simanyi oba yali agezeko Bulaaya nasobola okuba nti yegulira tiketi alako emipiira gya Manchester United naye nga ati wano Uganda mwagizi nnyo wa Manchester United emipiira Joza Siba Jambala nga nawe bomulaba buti agenda masono okuba nti oba oli awagira Manchester United yavuddeyo n'abuuza abawagizi ba Arsenal ku Twitter, Facebook, ku kata Instagram nabo gamba nti bannange munsonyiwe okubabuuza ekibuuzo bwe kiti ndaba abawagizi ba Arsenal muwogana nnyo wano nawali mwabasinga okwogera naye Arsenal eri mu ligi kye ya Bulaaya eri mu Manchester Arsenal eri mu ligi kye ya Bulaaya yes oba Europa League oba Champions League ati chikopo chicheremu abagizi ba Arsenal batadde emima mu nyindo ne balumba Farida Nakazibwe ne bamugamba nti owaye ogutimu go naawe gwa Manchester nago tegukola bulungi ndaba ne ku weekend almost bagusula malire era gwagenda maaso n'okuba nti guvuya lwaki ogenda maaso n'okuba nti otukonjera yadde fa Arsenal bagenda maaso n'okuba nti batutigomya wali badde ng'otesonyiwa maama kubanga ogutimu go gwa Manchester nago tegukola bulungi Manchester last season yagenda maaso n'okuba nti ekola bulungi ne kochi wayo mpya amanyikirirwa nga Ole Solskjaer oluvannyuma n'okuba nti oba Gunnar Solskjaer oluvannyuma n'okuba nti amalira mu namba 2 I think era egenda maaso n'okuba nti ekola bulungi mu English Premier League nsuubira egenda maaso n'okukola bulungi so n'olwekyo Farida Nakazibwe esanyalira abako gyalagaala bayo newankubadde ng'ate abawagizi ba Arsenal bakyali mu maziga oluvannyuma n'okuba nti bafuna Mikel Arteta agenda maaso n'okuba nti abalabi ennaku mpola buli kaseera Arsenal gye bakuba Arsenal tewangula Arsenal eri awo
kusabira busabizi eringa oba ki simanyi kyensobola nakugamba naye nga ate sisimukira maaso nokuba nti etambula bwetyo nti Arsenal yafuuka Arsenal Farida kwegera maaso nokuba nti obolyawo naye agikonjera nalabye Bruno K nga naye amwegattako ng'agamba nti baby sabula aba Arsenal newankubadde nange naye ng'ate aba Arsenal mubalina entondo byabadde bya Bruno K musisimu ng'agezaako okuba nti akomentinga ku statement ya mukyala mukulu amanyikidwa nga Farida Nakazwe ng'agamba nti ba Arsenal bagenda empola balina entonto mpitirivu era nga bonna agenda maaso nokuba nti obakonjakonja bajja kufuukira ekizibu Arsenal yafuuka Arsenal abaye Arsenal abawagizi ba Arsenal kuliko Bebe Cool kuliko Nkowizo Manizo ndabani awo aba Arsenal bangi naye ate aba Manchester waliko Misa Kisemakula ndaba abawagizi ba Manchester nabo bwe bali awo babirawirako naye nga Bebe Cool ye omu ku bawagizi ba Arsenal Gaitano Kagwa bangi abali awo abagigira Arsenal mpola nange kwendibadde bagenda maaso nokuba nti batusabula Farida bwoba tukuba empola awo nno nga tugenda kuvaayo nzikiriza nkujjukize nti omukutu guli gumu gwa Uganda mu Kamoli omuliza osimula nabampita ntambi Jimso ngenda kutwala mu kibozi kya Catherine Kusasira osobole okuba nti nakyo kitegeerako kimanye lwaki Catherine Kusasira kola byakola lwaki Catherine Kusasira fuka wa tabu lwaki Catherine Kusasira genda maaso nokuba nti alumya abateesi ye bati abagenda maaso nokuba nti balumya Catherine Kusasira lwaki Catherine Kusasira abantu tebamwagala bagenda maaso nokuba nti mukonjira ebigambo mpola bwekalira otuule tulokalire nsobole okuba nti mbikutuusaako ngenda kusaba ekintu kimu gwatana bakuba nti okikola ogenda maaso nokuba nti osubscribing asobole okuba nti tutambula ffenna Catherine Kusasira mami Catherine Kusasira mama Kabina yes bagenda mu maaso nokuba nti bamulumba every day every now and then bagenda mu maaso nokuba nti bamulumba Catherine Kusasira mu kubakyala obali abakyasiza okuba nti balumbibwa bamulumba lwaki Catherine yagamba nti olwokuba yagenda mu maaso nokuba nti anaziba olweza yagenda mu maaso nokuba nti abugumizibwako yagenda mu maaso nokuba nti asaba Mukama Katonda okumutuusa gy'amutuusa abantu batandika mu maaso nokuba nti bamukwatira essala era nga bangi abatandika okuba nti bamufunako enogo Katha agamba nti gwe yawana ennuuma ezaala agambye nti bwe yafuna obwa presidential advisor bangi tebayagala kukkiriza nga balowooza oba byakola oba byafuna tebimusaana kumbe ng'ate bambi Mukama yamuwandako edduuso ate nga byakola bimugwanirira ddala newankubadde nga abateesi bagenda mu maaso nokuba nti oba oliawo batandika okumukola ebintu ebitazaanidde okuba nti bamwogerera mama Catherine Kusasira lubadde olunaku lwaleero avuddeyo n'alumya abateesi kogata ne muwala we n'abagamba nti we yenza afuuse ensonga mu kibuga Kampala Uganda yenze abogeza obwama yenze abakubira emiziki ne munyumirwa yenze abogeza obwama yenze amitinga president mbwaza ku kyalo mungamba ki mu abateesi abagenda maaso nokuba nti manzirako mundirako obugatti buli kaseera Kathe Kusasira avudde n'agamba nti ebiboozi by'ekito yabikoowa sitole zitayamba yazigoba era nga avudde n'atugamba nti buli kimu kyonna kye bakola ate kirina makulu okujjako nga mukiwadde amakulu Catherine Kusasira avudde n'agamba nti bingi bimwogerako naye kati ye kaseera okulumya abateesi akute muwala we ne batuula mu motoka ne batandika okunyumirwa ne bagamba nti kusi kuno bafuuka ensonga bukyanga Mukama yabagulira olugye bafuuka ensonga era ng'abantu bagenda mu maaso nokuba nti obaoliawo bamukolako ebintu ebyenjawulo abantu bagenda mu maaso nokuba nti bamukonja kino kiri abantu bagenda mu maaso nokuba nti boogera ebinyuma n'ebitanyuma abantu bagenda mu maaso nokuba nti obaoliawo bawaayira n'okuwaayira naye ng'ate ku nsi kuno bafuuka ensonga muwala wa Catherine Kusasira bannanga alina eddoboozi oli omwana ayimba n'olowooza mbuti y'omu ku bawala kubuulira nno abaana abato abalina amaloboozi ag'ettabu bw'otunulira muwala wa Rema amanyikiddwa nga Amao Musuuza y'omu ku bawala abalina amaloboozi amalungi era nga batandika okuyimba ojja kugamba nti maama ddala kyekyo bw'otunulira mutabanyi wa Bebe Cool amanyikiddwa nga Henry Kisale y'omu ku bavubuka abalina ebiroboozi ng'ebya kitaawe naye ng'ate omuwala alina eddoboozi muwala wa Bebe Cool amanyikiddwa nga Sally Biata oba Nasali Biata mukambwe ddala Nasali Biata alina eddoboozi muganda wange muwala wa Bebe Cool nga yatandise okuyimba oyinza okugamba nti kyekyo ate nga ne mutabanyi wakuba lwaga mukambwe muwala wa Catherine Kusasira bannange talutumidde mwana alina eddoboozi epitirivu muwala wa Maureen Natume kyekimu so n'olwekyo zeze ensonga Catherine Kusasira agamba nti bafuuka ensonga mu kibuga kyattu Kampala mu ggwanga lyattu Uganda kati abateesi batandika okuba nti babakonjera kekaseera okuba nti balumya abateesi basobole okuba nti beeyagala mwebale kuba nti mutambula naffe mwebale kuba nti mutuwagala mwebale kuba nti mubonga naffe ebbanga lyonna ndi mukkiriza
Maksudi Rich Boy Maksudi Junior ndimukkiriza nti onjagala nnyo era ndimukkiriza nti ngenda kutuusaako buli kimu ekyenjawulo. Weesige Mukama owangule ebikemo by'ensi eno, weesige Mukama ofuuke wina. Bye bye for now.